nabyo okusobola okukola byetwandikoze mu maanyi gaffe naye kaakati olw'okubanga amaanyi ago agandibadde gagamba nti sente eno yaffe tujja kugisaba wano eveeyo tugikozese wano obwo obuzibu tukyalinawo kubanga byetwetaaga okukola bikyali bingi nnyo n'amakubo byetusobola okuyitamu okukulaakulanya obwakabaka bwa Buganda mangi nnyo emikisa mingi nnyo egiriwo naye ensawo wetugitunulamu okugenda okugiggulawo ng'ate etusibamu naye ekyo tekitulemesa kukola era kyoba olaba nti ebintu byenjogeddeko obwakabaka byebutuuseeko mu kiseera kino naddala ekyowekitiibwa Charles Peter Mayiga nga Katikkiro tutambudde nnyo ne byetufunye bingi nnyo byetunyumirizaamu nga federo tetundaba nagituuka nawo kuba ebintu bikoleddwa ng'oggyeko olukiiko nti kakati nga njogerera lukiiko naye tuli kitole kubanga ffenna tukolera wamu gavumenti ya Ssaabasajja ne olukiiko lwa Buganda bitambulira wamu okutambuza emirimu gya Ssaabasajja naye nga byetukoze byonna bibaddemu ebisoomoozo bingi nnyo katugambe endwadde zibaddewo gundi covid naffe yatunyiga nnyo tumuyiseemu endwadde endala zino ezisoomooza zikyaliwo naye ate tuzirwanyisiza kubanga covid tumubuddemu naye tukyatambuza kwegamba nga tukikyewuunyiza kyofiisi ya Ssaabasajja olw'Obwakabaka gavumenti y'Emmengo ng'etambuza emirimu gyayo naye tesobola kugamba nti mwaka guno gwonna tuggaddewo bugazi kubanga federo tetundaba kugifuna fe tutambuza emirimu mu busobozi obwo bwe tulina ate ne tugiggusa era nga wengambye namutaayiko eno bwe tugikola etulambika kiki kye tuyinza okukola naye mu kiseera ki kubanga ebeera ya myaka 5 era emyaka bwe 5 gituuka nga tugijjawo nga tuteekawo ndala naye ate tusobodde okutuusa era minisita waffe w'emirimu n'enkola kweganga Katikkiro omumyuka wa Katikkiro asooka atubuulira mu lusirika lwe twalimu n'abakiise bonna ab'Obwakabaka bwa Buganda yatutegeeza nti emirimu gye tukoze okusinziira ku Namutaayiika obutundu 98 ku buli 10 tubutuukiriza olw'ekyo kwegamba nga ekyo kyanjawulo nnyo bwekitunuulira emirimu gye tukoze n'obusobozi nga tubukutte mu ngeri efaanana bweti nga tuggyeko obumalirivu ne federo bw'ogamba bw'ate yetannabaawo twaŋŋanze tutya okusoomoozebwa okutwolekeddwa oba kwetwolekedde kakati okusomooza okutwolekedde nga bwe ŋŋambye nti bwe tuba tweteekateeka kubanga ebisomoozo bwe tuba tubitunuulire bye tusookerako ne tutandika okubiwandiikako ntuga nti somoozo gundi ne gundi ne gundi tubyaŋŋanze tutya era zenkiiko ezo ezituula nti kabineti ey'Obwakabaka bwa Buganda kumpi etuula buli wiiki lunaku 14 lunaku 14 etuula kakati ekigituuza kwe kulaba ddala bye twateesa ebyabadde twagambye nti ebizibu ebiri tugenda kubyaŋŋanga tubyaŋŋanze tutya biruwa bye tumazeeko biruwa ebikyagaanye biruwa bye tuyinza okusuula tuleme kubikwataganya nga tebijja kutuyamba kakati eyo yennuŋŋamya gye tutambuliramu era tugitambuliddemu bulungi netusobozesa okuba nti ebizibu bye tuyiseemu omuntu ali ebweru ayinza n'okulowooza nti ate tulina na ssente nnyingi ng'ate teziriiwo naye ate nga Mukama alina engeri gyazifunira netusobola okubigunuka netubikola netubituukiriza nteekateeka ki gye tulina mu kiseera ekiddako kati mu kiseera ekiddako nga njogera kubanga kakati nazze kwogerera lukiiko lwa Buganda kati tulina entuula z'olukiiko banka Ssaabasajja tannaba kuggulawo olukiiko lwa Buganda mu butongole naye ng'enteekateeka weeziri zikolebwa naye ate era ekyo tekiyinimiriza nkiiko za Buganda kugenda mu maaso era ffe tugenda mu maaso katugambe nyinza okwogera ku obukiiko buli bwenayogeddeko 6 bwatandika dde okutuula kubanga ekiseera kyonna tugenda okwanjulirwa embalirira y'Obwakabaka ey'omwaka 2023-2024 kakati embalirira eyo ng'egenda okuyisibwa oba okusomebwa minisita gwe kikwatako eyita mu bukiiko buno etandikira wansi eno ne tuzimba kintu olukiiko ne lutuula buli ministry neereeta ekirowoozo kyerina neyingizaamu embalirira yayo gyerina gyesuubira neeteesebwako obukiiko buno neryoka ereetebwa waggulu okusobola okwanjulwa n'olwekyo kakati kyetutunuulidde zenkiiko ezo ezigenda okubeerawo n'obukiiko bwaffe obutuula ate n'okusomebwa embalirira y'omwaka 2023-2024.
sebo webale nnyo nafunyeeyo munnaffe kansala mu Kenya yabuuzizza okufuna emyaka egitandikirwako munnaffe okufuuka omukiise w'olukiiko lwa Buganda. Emyaka emingi ennyo kati nga bwe nayogedde abasinga tulowooleza mu myaka 25 nga tulinamu abakiise abavubuka abavudde mu matendekero aga waggulu batandikira ku myaka 25 naye nga tulowooza nti ate omulala yenna mu kyalo eyo ewaffe yandibadde n'emyaka 45 osobola okuyingira mu lukiiko lwa Buganda nga oteredde bulungi kubanga olwo tukusuubira olina ekibanja olina amakaago mu kyalo olina obuvunaanyizibwa bwotandise okukola kwegamba egyo emyaka giba gikutuusa okuba nti okuweereza. Munnaffe ow'Ennabigasa yabadde ayogera ku ntambula za baministers si bangu nnyo bakutambula kuba tulina entambula zaffe nga bwe nagambye nti ensawo yaffe teyinza kutukkiriza kulambula Bwakabaka bwonna naye bwe tuba tusobodde awasinga tutuukayo naye munyomero obusingayo tuyinza obutasobola kutuukayo olwokubanga mumanyi ebiseera tebibadde byangu n'amakubo agamu si mangu kutuukamu naye ng'emikolo tubadde tugitambuza egisinga zisobole okugenda mu buli kitundu era kyoba olaba nti yayogedde ku minisita wa gavumenti ez'ebitundu ekitiibwa Kawuki nti abadde atambula n'atuuka ku masaza era weewaawo naye nga tusuubira nti mu biseera ebijja ne mu ggombolola ajja kuba batuukako ate bw'otuuka ku ggombolola n'abaami bonna ab'emiruka abatongole baani bonna balina okuvaayo ne bajja basisinkana omwami oyo kubanga kizibu nnyo bwe tugera miruka gye tulina mu Bwakabaka bwa Buganda miyitirivu obungi busobola kutuukamu naye nga neteekateeka eziteekateeka nti abantu abo bajja kubatuukako ekiseera ekitali kyewala nga nzira mu kibuuzo kya munnaffe mukulu Kizito nti ani alonda era kakati okulonda nga bwe nakwogedde kuyisa mu mitendera nti tulaba omuntu asaanidde nga bannaffe tubategeerera ddala okuva mu bannaffe ababeera naddala abakulu abawangalira mu byalo eyo mu mitendera egy'enjawulo abamanyi abantu ababeera mu bitundu byabwe baani kakati tufuna amawulire ago mekusifu tetugenda nga tubuuza tukola interview za buli omu naye nga oluvannyuma wetukutuuka ku muntu nga bwe ŋŋambye abantu abasinga tutera ne tubalabira kukujjumbira nga bwe nabagamba nti enkola y'Obwakabaka zino ze tulimu naddala katugambe luwalo lwaffe zituukira ddala ku muntu omutongole n'omuntu owa bulijjo ku kyalo mayumba 10 olwekyo bw'ovaayo nga buli kiseera ojjumbira erinnya lyo lirabika ku lukalala ate ne mu maaso tuba tukulaba n'olwekyo ekyo kiba kikuwa omukisa okusobola okuba nti olondebwa okubeera mu buvunaanyizibwa bw'Obwakabaka. Ssebo weebale nnyo neyanza nnyo munnaffe Nsubuga yabuuzizza yeebazizza yasiimye entambuza y'emirimu era twebaza bannaffe abo aboogera bwe batyo twebaza nnyo enjogera yaabwe kubanga mutuzaamu amaanyi emirimu nga tukola ne muba nga musiimye. Awaliwo munnaffe omuvubuka stage nga agamba nti abavubuka kubanga omulembe guno Ssaabasajja yaguba kaakati mmwe tugamba nti muveeyo mulabike kubanga omuvubuka tetujja kuteeka ku radio tukuyite jangu twagala tubalabe nga mwenyigira mu nsonga zino ezisinga naye tulina ebitongole naddala mu buli mutendera gwonna ogwa gavumenti ya Ssaabasajja kuva ku ssaza Gombolola Muluka ne Butongole eriyo ekibiina ky'abavubuka kati gwe buli gy'oli yonna waliyo ebintu ebyo byemmenyi lwaki tewenyigira mu nsonga ezo lwaki teweyanjula ku ssaza lwaki teweyanjula ku Gombolola kwegamba ebyo byonna ebyo gyebiri ku lwammwe ate tulina n'ebitongole ebirala bitukuza nga Nkoba za Mbogo mweziri mu masomero ebibiina ng'ebyo tubiteekayo n'olwekyo weeyonera ebibiina ebyo bijja kusobola okuwa omukisa. Waliwo Ssaalongo agamba ayogedde ku federo nti federo omukisa gyeguli nnyo gwaggulwawo dda kakati ffe tugamba nti federo okutuusa nga bagyogedde ffe tugiteeke mu bikolwa kubanga bwe kugamba sisitemu eyo gye njogereramu ey'amasaza amagombolola n'okutuuka ku Muluka federo system
gye tugamba naye obuyinza bwe tutannaba kukwata tulina okusolooza ssente kakati banaagenda okugamba nti federo yiino tugitadde tetutambula butambuzi n'olwekyo essuubi lyeriri nnyo toggwamu maanyi. Munnaffe Ssettumba oyogedde ku malwaliro. Amalwaliro tetuyinza kutandika ddwaliro nga Mulago Hospital nga bw'omanyi Obwakabaka, naye ate tugambye nti twatandise okuteekawo health centers era nga twogera mbadde nkusaba obeera ng'oli kumpi nkusaba oyiteko ensangi obuuze eddwaliro ly'Obwakabaka health center ejja dituuka tutandise bwe tutyo n'awalala tutandise era tusuubira nti mu buli ssaza ery'Obwakabaka bwa Buganda wagenda kubeerayo health center nga Mukama ye musobozi waffe. Kakati munnaffe otyo munnange yabuuzizza ekibuuzo kirina kyerabidde okiddamu obulungi, yabuuzizza ng'olulimi nti bwe baba twannayogedde obatandikirwa nti bw'aba amanyi Oluganda lwokka gwe omuntu yenna amanyi Olungereza ng'olusomye ng'olukuguseemu sirowooza nti oyinza okuba nti tewatuuka mu senior 6 okugguka Oluganda oteeka okuba nga omaze okutuukako ne mu senior 6 okuluwandiika kati kitegeeza nti n'Olungereza olumanyi n'ennimi endala osobola okuziwandiika era kyennayogedde nti tutunuulira omuntu ng'omanyi okusoma n'okuwandiika kaakati ebyo biba bikusaanyiza n'ebirala byennayogedde. Ekyejawulo ekyabadde mu kibuuzo kye kyekyokuba nti Olungereza talulina Olungereza kyo naye ng'Oluganda lwalwekakasa kubanga ekyeŋŋambye nti Oluganda okulwekakasa okulwogera obwogezi si kirungi, twagala obe ng'osobola okuluwandiika n'okulusoma kubanga bw'ojja mu lukiiko ebiwandiiko byonna ebifulumiziddwa biwandiike ate nga naawe tukusuubira okuddamu ng'owandiike kubanga ojja kutuuka obuuzibwe n'okubuuzibwa ate n'okukyala kubanga tetugenda kukomana ku kino ne mu nsi ez'ebweru tujja kugenda ng'olukiiko lwa Buganda n'olwekyo ojja kuba obusuubirwa okwogera. Ndowoozaamu nti ekyo kye kitonzeewo ekyenjawulo. Emirundi mingi ne bwe tubadde nga tugoberera olukiiko tubeera mu lulimi Luganda. Katikkiro aliko yayisaako n'ekiragiro nti n'ebbaluwa eva ew'Oweekitiibwa Sipiika ng'egenda ewa minisita ebeere mu ki mu Luganda ne minisita eraddemu mu ki mu Luganda kababeere abakulembeze b'ebitongole by'Obwakabaka nga muwandiikira abakozi olulimi lubeere luki Luganda. Kati ekibuuzo kye we kibadde awaggumivu nti nga nze Oluganda ndwesiga lwaki ate muŋŋamba eky'Oluzungu kooleeseewo ak'enjawulo nti bammemba b'olukiiko basobola okutumwa ebweru w'eggwanga ate ng'olulimi olukozesebwa eri luyinza obutaba ekyo kiriwo. So oyogedde bulungi ate okubiriza kubanga nze kyenyinza okugattako kwe kuba nti mu Bwakabaka bwa Buganda tulina olunaku lulamba lwa bulungibwansi buli mwaka naye ate ekyo tekikomaawo naye buli kiseera tulina ne mu magombolola ne mu masaza buli wamu okubeera olunaku olw'okuyonja era olunaku luno olwa bulungibwansi tuba tuyonja ate ne tusimba n'ebibira era ekitongole kyennyini ekya bulungibwansi n'obutonde bw'ensi bikwatagana era Oweekitiibwa Mariam Nassejje Mayanja yakikulira era alambula buli kiseera era akubiriza abantu okusimba. Ssebo weebale nnyo weebalire ddala ne bannaffe ababadde tebakikola musimbe emiti buli wooli. Ssebo nga tuwumbawumba. Ssebo neyanzizza nnyo okundeeta ku mukutu gwaffe ogw'obwa Jjajja ku rediyo yaffe okwogera ku nsonga ezitali zimu naddala okusingira ddala ey'olukiiko lwa Buganda. Neyanzizza okumpa omukisa guno okunnyonnyola abantu baffe olukiiko lwa Buganda emirimu gye lukola gye lukoze era gye lukyakola. Twebaza obuwagizi okusooka kwa byonna eri abo bonna bannaffe abatuwagira naddala ensonga eno eya luwalo lwaffe mugikoze bulungi nnyo era bannaffe tubasaba nti abakiise baffe abali mu bitundu byeyo muyambeko bannaffe okujja buli lwe bajja mu luwalo lwaffe mubawerekereko bajje bakole emirimu tuweereze Obuganda. Twebaza nnyo mwebalire ddala era tubeere bumu ekiseera kyonna nga tukolagana era tuyambagana n'okusabiragana n'okusingira ddala tusabe nti eggwanga lyaffe ligitwogeddeko federo yaffe tugisuubira ekiseera kyonna nti ejja kujja naye tuteeke ebyo byonna mu bikolwa ebirala bijja kusanga nga tututambudde. Mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza. Ssaabasajja Kabaka awangaayo.